abantu basabasajja Kabaka mwenna abalala abazze ku mukolo guno munzikirize mwenna wamu mbaanirize ku lwakamala byonna ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga eyansigidde nsobole okutongoza omusomo guno ali ku luwummula leave eya buli mwaka gyatwala. Tubaaniriza nnyo mu bimuli bya Bulange bino. Abansoose okwogera ebikolwa batugamba tutera okubijaji nga bakiyita opportunity cost n'otanoga kyokugenda kwa Katikiro nga togambye ba tukifunamu bulungi ki nti ate woba obagambye kirimu bulungi ki ogenze tobagambye abantu wabalese bo ne bakuwa alternatives n'olemu okubawa nti kye nagamba nga abantu Bungereza bageziwala kali kye ya Bungereza temwogera bulwadde bwa mukulembeze wansikirano. Era okuviira ddala ku King George ow'omukaaga we yafiira 1952 yafa obulwadde obwalangi kansa naye tebaamubulira nti olina n'obulwadde naye. Bali ndatunuulidde situation ene ngamba Katikiro lwaki wali badde okyasigala kugula. Abaana baleese eŋŋoma nga bagikubanga abaana 8 twagala Ssaabasajja bakuba eŋŋoma Deni obukulembeze osigala okyanga okya persistinze ku bukulembeze. The only reason why is still persisting material benefit. Katikiro agenda kukola likodi nti mu regimu ye we basingidde okutunda ebintu by'Obwakabaka abantu we basingidde okwetamu Obwakabaka twabadde wano mu Lubigi ng'olaba abakayana nti Buganda Land Board yatuguza netevaayo to DRS. Ebifo bingi bibeerawo awo mu transition kaakati naano mu period eno Ssaabasajja taliiwo. Katikiro agenze walyesanga abantu abe sensitive abayina amataka agali walyesanga bingi ebiguddewo. Lwaki olinda situation nemala okutuuka ku extent tina abantu batuuka okukwetamwa okutuuka ku eyo level. Abataka bano bambi abasinga bali suppress. Katikiro yagenda n'obuyinza obusinga n'abwezza nti Obwakabaka bwali baddeko n'omwogezi Obwakabaka bwabadde naye kaakati byonna birina kulinda Katikiro. Ebifo bingi yabisuppressinga bwali kati buno obuliwo abantu bategeera tokyasobola kubafugira mu Bwakabaka buli n'olwekyo ne wabeerawo embeera yonna mu Bwakabaka muyina kulaba nti abantu sentiments zaabwe babeera bamativu eri Obwakabaka. Katikiro essaawa eno si ye mulungi ennyo teyagwa kuva mu ggulu nti abeere Katikiro wali badde olekamu ekintu kwagagali okutuuka misinformation egenda okujja ku kino kyokka tegenda kuleka ate Bwakabaka nga buli kyekimu nti buli omu agenda kuleeta ekyenjawulo. Twamuwulidde yakutte wano yagenze na kino lwaki temuvaayo ne mutegeeza abantu ekituufu muteekewo openness eyo otherwise bagenda okwongera ku mbeera okubeera poison D. Online television just twebaza omukama bulamu bwatuwadde sifa abasinga okumanya tesifa abasembayo obutamanya nebo olaba nti every time tuleeta abantu ab'enjawulo different color different mindset different ideology kima kyekitegeeza okutambuza ensi yaffe Uganda. Olwaleero tulina omukulu sijja kumwogerako nnyo byakabi ate ebirungi ennyo njagala ebirungi ebyo bimuveemu mubiwulire ate namwe munyumirwe. Naye nga twebuuza tino ffe baani abakyali omwami Kasozi. Okay. Okimanya abatusinga okugenda ne ssente bakitadda. Leka n'okuleka neewuunya n'okwewuunya. Nange neewuunya. Yes, naye ng'ate ffe weetuli tukyebaza ekyo. Then ate n'ekyokuba nti n'ogambye tukyaza ku bantu ab'enjawulo. Mu philosophy eriyo kye bayita prodigious variety. Prodigious variety. Akombadde sinkamanye ne balisikajjira. Prodigious variety. Yesewo. Kitegeeza nti no omuyizi kyangu okutunula ekigere n'agamba kino kyangabi kiri kyanjobe kiri kyaki knowledge agiina nyaawo. So nga ate n'omukyala kyangu okumanya nti no lino jjobyo nti ate liri bugga kuba byadiiringamu. So kaka emirundi egisinga mukyaza abantu okusinziira ku buli omu walina knowledge eri versatile. So kakati kyensonga lwaki nti abamu bajja ne batukyaza ku channels enjawulo olw'okuba nti no waliwo ekyenjawulo kisobola okwongerako n'ebigambo ebikuvamu bigattako ensi yo ekyenjawulo. So Kasozi Samuel philosopher gemannya mwebale nnyo okuba nti no mubeerako ku mikutu gyaffe gino. Yes. Okay. Mwena wana flash tubatumiddeko nnyo nga bwe mbagambye nti Abanyoro n'Abanyoro kati tubalamukiza Abadinka Abarugwa tugamba TND East Africa at large abari zenyu
so mwebale tuli ne mukulu Kasozi the philosopher ensonga nje zigenda maaso mu ggwanga omuli tugenda kikola nnyo amakulu buli tutandikawo n'ewaka then tufulumako eggwanga tusokerwa ne ewaka wetutudde mu bwakabaka bwa Buganda owekitiibwa Peter Charles Mayiga nze neewuunyanga kinoomu taata okugamba nti tewali mmere waka kanziruke natema mama bana tewali mmere ne mudduka kati bakitegeeza ki manya kiddako either ano bagenda kufuuka ababbi oba bagenda kufa oba nawe ogenze kwetta kituufu kuba emirundi egisinga abo bwe bubaira Bwakabaka bakita abduction kabaka nadduka n'agenda n'aleka entebe nga mitubiganye tubalabyeko abakulembeze naye kubeera ku magye bakiyita defeatism. Napoleon Bonaparte baali bagiyita Egyptian campaign bwe yamanya nti Abangereza basazeeko Mediterranean yadduka ddamu n'ayita mu Yerusalemu nadduka n'aleka amagye gamaliza nga campaign yeganye. So buli omukulembeze lwakola ekyo omanya disaster eyolekedde. That's very true. Yes. Era kyova olaba lwaki tukyadire mu that version nti buli olaba omuzadde nga alesewa amaka ge nga Adusse omanya bizibu byereere mu kino kyentegeeza ow'ekitiibwa Peter Charles Mayiga gye twogere essaawa zino nsasa genjereere yatadde mu kakola tondeka nyuma n'alagawa ate mmanyi tubaddeeyo ono kawaasa tugamba ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agenzeeko ku liivu kimukakatako okubeera ne liivu lwaki essaawa zino. That's the question, why at this time? Soba ikwandaba mu maka embeera si nnungi kugamba wetukwetaagira tata toliiwo jjajja omutanda mu Bwakabaka taliiwo Mayiga naye ataddeyo. What does it mean? So kyebazo gy'okugamba nti bannabyabufuzi baffe kati kyetuyinza okugamba tebakyalimu nsa sikyogedde pati Katikiro yekka wabula ti abantu amuwa olaba embeera ng'egaanye. Katikiro essaawa eno si ye mulungi ennyo teyagwa kuva mu ggulu nti abeere Katikiro wali badde olekamu ekintu kubanga gali okutuuka misinformation egenda okujja ku kino kyokka tegenda kuleka ate Bwakabaka nga buli kyekimu. Absolutely. Nti buli omu agenda kuleeta ekyenjawulo. Twamuwulidde yakutte wano yagenze na kino lwaki temuvaayo ne mutegeeza abantu ekituufu muteekewo openinensi eyo otherwise bagenda okwongera ku mbeera okubeera poisoned ku kino kye bakoze bwebeera embeera embi efuusa embeteza efuusa embeteza olw'ekintu ekimu ekyo. Abakulembeze abaasooka wotula mawanga n'odda ku Bwakabaka wano Bakatikiro bangi baalizayininganga. Waliwo Katikiro mwerabidde nnya naye bwe twafunira independence awo ku lost counties amasaza aga ku Bwakabaka Buyaga ne Bugangazi kasaba ku bakalo ne bagamba tuzze Bunyolo yagamba ku kino ekibaddewo nina kulizayininga n'alizayininga. Yes. So kakati ku bino ebiriwo Bakatikiro bajjanga balizayininga Nsibirwa yalizayiningako nadda oluvannyuma n'abeera Katikiro. Wano omusajja baali bamuyita Kafumbe Mukasa. Kafumbe Mukasa yaliko ne minister ndoza wa state minister of finance era gwe babulamu Kafumbe Mukasa road. Naye Kafumbe Mukasa ye musajja yali atereezezza omupiira gwe Uganda wano. Naye baatuka ne bamulemesa omupiira Kafumbe Mukasa yalizayininga. Paka atere basaako Nuwa Amanya Mushega n'amukomyawo. Nti yagenda ne rekodi ennungi. Lwaki olinda situation nemala okutuuka ku extent tina abantu batuuka okukwetamwa okutuuka ku eyo level. Kati essaawa eno Katikiro ne waatambula bya mirembe n'agenda suspicion zijjirawo. Kaakati essaawa eno ne wawaliivu ng'eri mandatory lwaki mu kiseera kino suspicion. Exactly. So mu situation ng'eyo mu bukulembeze obw'ensikirano omukulembeze kaŋŋambe bakiyita nobility. Omuntu yenna nti oba oli mukulembeze oli mu loyo family oba oli mu bantu bonna abakola abayamba ku loyo family obeera nga nobo buli lw'oluuzinga hona mu bantu oba tokyalimu. Monarch ekigiweesa amaanyi nti omukulembeze alina hona abantu bamuteekamu ekiro nti Katikiro muntu wa kitiibwa naye buli lwe kikuggwamu Monarch zikubwa Monarch zifuna ebizibu ebitagambika. So kakati Katikiro kibeera nti n'abantu ku mbeera eriwo ti mwale mu gihandolinga mu ntandikwa. Communication yalema okubeerawo abantu bamanye ekituufu. Misinformation nejjula. Kati abantu bakya trustinga kivudde wa Katikiro. Ba trustinga sources endala gye zivudde. Kuba bakizo wano tewakyali ki mazima.
kati mu situation ng'eno nga naawe Katikiro ate okoze ekikolwa ekya n'ogenda obugenzi atali information kuba Katikiro is a public figure. Absolutely. Ne Kabaka era okulonda Katikiro abeera nga Kabaka ow'ebweru. Amafumu gwe bafumita, Katikiro gwe bavuma, Katikiro yajja okuvaayo ayogera eri abantu, bakatikiro we basinze okutemula mawanga ag'enjawulo. So mu situation ng'eno twalisuubidde Katikiro okubeera open eri abantu. Kino kikulaga nti waliwo ekizibu Emmengo. Divergence oba enjawulo wakati w'abakungu Emmengo n'abantu abakulemberwa nnene nnyo. Waliwo an ionic curtain nti abantu tebamanya kiri eno n'abeeno tebabulya abantu kiri eno kaakati yembeera eri mu ki mubi. So kaakati Katikiro eno sayini effect egenda okuddawo ye misinformation gy'atayinaako solution ogenda kihandolinga otya. That's very true. You can't control. Yes. Singa abantu bakedde ne babawa ne basitrimulayininga olugendo lwa Katikiro lunaaba nti munaku bweziti kyalambikibwa Katikiro njagendako na wano abantu baali sirise ne bagamba yes kibadde kiri mu plan naye kiguddewo bugwe. Kati imagine suspicion eri awo information ez'enjawulo twamulabyeko egindi ebyo ebyenjawulo bisobola okuviirako obuzibu. Era nagataliiko nfuufu wali mukwano gwange yangambye nedda Charles Peter Mayiga tageze mu luwummula wabula agenze kuloga Tanzania. Ogenda kiwakanya otya? Tolina gwe wataddewo ki ekituufu? Abantu wabalese bo ne bakuwawo alternatives n'olema okubawa nti kye nagambanga abantu Bungereza baageziwala. Kali kye ya Bungereza temwogera bulwadde bwa mukulembeze wansikirano yebadde kalicha. Era okuviira ddala ku King George ow'omukaaga we yafiira 1952 yafa obulwadde obwalangi kansa naye tebaamubulira nti olina n'obulwadde naye. Tebamugamba nti bulwadde bwe buti bwe bukuluma n'abantu tebaamanya. Naye wekiba nti no tradition eyo weeri nga ensi ekyuka kye tulina okumanya. Omukulembeze baali bamuyita Jefferson mu America yagamba nti institutions must change hand in hand with human progress. Institution culture institutions abyamageza muyino abantu we bajja bakyuka nammwe mukyuke. So nga makulu gacho bagamba tetulina tulina okukyuka nambeera embeera ba yabavubuka okyukirako wogaana okukyuka olwo kaakati bowe balaba ekyo Bungereza nagamba yadde tradition ebadde nno tetwogera bulwadde bw'abakulembeze naye ku social media eriwo mugenda kukola ki kuba olugambo by all means lujja kufunika kontino Charles mulwadde mugenda kukola ki ekyo kisuppressinga Mogezi of recent what Charles yakola what abadde nnyo nga ku BBC olwaleero today Prince has coughed. Now he has turned. Now he can walk. Now he can smile. Abantu babeerawo ne batuuka yadde embeera ya nnaku kale ne basanyukirawo teyajja questioninga naye yakolodde yakyuseemuko naye wano mu Uganda batugamba mutanda gyali ali bubi amawulire ne gajja nti ate kiki n'ekirala tosakiwakanya nga Katikiro yatandika n'agamba nti nno Ssaabasajja mulwadde Katikiro n'agamba si mulwadde bamala omufoosi nga n'amugjayo nga n'atugamba nti allergy abantu bawano baasoma oyaja kutula allergy ekika kya allergy atandike wano gugolinga alabe ng'omulimbye oyongere ku bulimba wagamba si mulwadde lumbuye n'avaayo n'abala ne bagamba nti mulwadde nekibanga kituufu mulwadde ogambye allergy bagenda okebera nga si so information eyo gy'owa abantu eyonoona abantu. Yes kaakati b'Obungereza kye bagamba ffe tetujja kuwonoona abantu ku social media baabalengera ewala n'amanya oli wanaawulirako akantu katono bakiyita misinformation agenda kuddira akatono exaggerating oba ne wanaaba ategeddeko waliyo kye bayita half truth nabo buba bulimba nemanya nti nti bannange nti dokita musajja muddugavu naye nze nezija nennyongerezaako nti dokita okumanya muddugavu ate oba n'amannyo maddugavu nekino okyexaggeratinga oba confirmation. So kaakati ebyo byonna byafekitinga kyekino nti obulwadde bwa Kabaka oba okutambula kwa Katikiro bw'olekanga abantu tobawadde bo bagenda kuyiyawo sitole era bajamaliza nga kivuddemu ekyo. Nalabako e Bufalansa olaba French Revolution waliwo period eyaddako bagiyita Reign of Terror naye Kabaka yagezaako okutoloka adduke mu Bufalansa n'agamba ekibanga obwakabaka abantu babukoyenze kanziruke ngende
abantu baali bakyayagala kabaka waabwe yadde baali beekalakasizza naye kabaka baamukwatira bagiyita Verenice Town ng'anaatera otuuka ku booda eyali akuba ebinusu eyali akola ebinusu yali yakolako ekinusu ky'omutwe gwa kabaka agerutula omuntu ono si ye kabaka ono yadde akyusizza engoye yali muzabapiiza tiwuuyo kabaka adduka maama turning point mu byafaayo bya Bufalansa ti kabaka atuuse n'okudduka mu ggwanga baamuzzaayo ne crowd y'abantu baamutwala mu kkomera era kyekyavaako muteeka kalabba kulya mu nsi lukodduka mu ggwanga so bantu baali yadde beekalakasa balina ebibanyiga kabaka nga bagaye tebamukwatako naye ke baatuuka ku extent nti kabaka adduse ne mu ggwanga agende ebweru mu balabe baffe amawanga ati kabaka baamuteeka kalabba kaakati mu situation ng'eno prime minister okudduka nga Katikiro n'ogenda obugenzi ng'ensi togibuulidde sirabawo nnyo sensi eri mu kintu kino ebikolwa batugamba tutera okubijaji nga bakiyita opportunity cost notunanoga kyokugenda kwa Katikiro nga togambye ba tukifunamu bulungi ki nti ate woba obagambye kirimu bulungi ki ogenze tobagambye abantu bo kyekigenda okuba mu public eri we tukyasesinga n'okubagamba kyekyali badde ekirungi singa obagambye tewali yalifudde nayo tya Katikiro agenze baliga nti naye kibadde mandate abadde tafuna tagenda ko oba utakola ki yakoma mwaka bwe guti nga kiwedde soka akati engeri gye bahandolingamu ebintu balina okumanya society zikyuse social media weeri abantu balina sources bafunamu information ate balina ne sources za trust za shiftinga trust eyali badde mu Bwakabaka ne mu office y'owa Katikiro tekyalimu abantu bagifuna mu sources endala era ne batrustinga sources zaabwe. Absolutely. Yes. Manyi olesa analysis eyo eya Kabaka wa Bufalansa. Wa Bufalansa abantu baali yadde nti waliwo ebizibu nga Kabaka waabwe bakyamwagala simbo yaabwe nga Bufalansa naye olwakizwa nti Adusse ne family kakati nga wano n'ogamba nti no Katikiro nga ne bamugamba tumukwatidde mutukula n'otuuka ne ku extent eyo bamukomyewo bamukuba kaduuku era tewali kyaddira bamaliza royal family nga bagise ne queen so kakati ebintu ng'ebyezimu ensobi amawanga gali baaziraba okwewala ebyo bakimanya nti abantu webeekalakasa nga tuli mu ze bayita constitutional monarchies ti Obwakabaka oba answerable sebe eri abantu ekyo balina okukimanya kasa democracy yajja Katikiro oba n'obukulembeze bwa Kabaka Mutebi bubadde ne disadvantage nti n'obuteekeddwa mu kiseera nga waliwo democracy nti abakabaka abedda baabanga n'obuyinza oba abantu tetubabuliddwa oba tetukoze eki we are absolute leaders. Absolute leaders tebabeerako na ba equal tebabeerako na superior be babeera ba superior naye kaakati democracy monarchies eziriwo Bungereza Japan wa zonna bazifuula constitutional monarchies nti abantu babadde mu Bwakabaka tebalina kyakikolera mu nnyonnyola abantu yembeera eriwo kaakati system zakyuka. Okay. Akyo kikunyuma buli mukuma Kasozi for that your personal analysis. Nga tukyalira mu Bulange. Tubaddeko n'olukiiko lw'abattaka bonna n'ab'obusolya bonna babaddeyo. Okay. Naye teri wadde n'ogu. Ayogedde akagambo oba mu Kabaka gyali obali bulunjo. Okujjako muwuliridde mu luyimba ekitiibwa kya Buganda. So mu byonna ebyogeddwa Ssaabasajja awulikikiddwako mu luyimba. Mu luyimba. Tabaddeeko wadde. Naye abantu bano nenze mbabuuza mwabe ebitiibwa mulya mmere ki? Ebazobosoza obutatege oba n'abamba vumye munansonyiwa. Mulya mmere ki eyo etasobola kubayamba okulowooza bosi wammwe waali? Well, olaba abataka bano bambi abasinga bali suppressed. Katikiro yagenda n'obuyinza obusinga n'abwezza nti Obwakabaka bwali baddeko n'omwogezi Obwakabaka bwabadde naye kakati byonna birina kulinda Katikiro ebifo bingi yabisuppressinga so kakati n'abataka newo balaba basi kwegamba obuyinza obusinga yabwezza Katikiro kyolaba abataka lwe basinkana president Katikiro yabali bubi songa bambi abataka balina ebizibu byabwe bagenda okulanga eno tebiri handled mu Bwakabaka ewa president Katikiro n'abanyiga mugenda mutya lwaki so akulaga nti n'abataka yabasuppressinga nga Katikiro eyo yensonga esooka sooka otunule ku nsonga ya Lwomwa eyakatemulwa Lwomwa yemu ku baali badde awo abataka
naye lw'omwa emisango gya okuva gyagenda mu kooti nesa mu butuufu nga tabula ye yali omutuufu naye Katikiro olwa influence ye omusango ne bajulira tolowooza nti no Ssaabasajja nti oba ensonga ezo azimanyi wabula Katikiro ye yakozesa influence ye kyekikulaga nti no Katikiro amaanyi ayina mangi nnyo abataka asobola okubalemesa mu polisi ez'enjawulo kaakati ne wobalaba abasirise bali suppressed nnyo olw'amaanyi ga Katikiro then kino kyengambe nti abataka kye bakola kyali kituufu ne monarchies ez'edda bwe zaabanga abakabaka baabanga n'obuyinza era nga n'okwogera ku kintu kyonna ekiri mu royal family gubanga musango naye kaakati ensi yakyuka democracy kasa yajja social media zajja abantu ne bafuna eddembe lyabwe eryobwebange ti omuntu alina eddembe okwebuuza olw'okuba obwakabaka bwazzibwawo nga buli constitutional ti obwakabaka obuba constitutional kitegeeza nti nabo amaanyi bugajja mu bantu abantu bebatuuka nga tebakyalina maanyi mu bwakabaka babwekubira Bungereza ku Lwomuwero batemako Kabaka Charles omutwe olw'abantu okwekalakasa Kabaka Charles yayingira parliament ayagala asikeyo ababaka abatwala abavunaane high treason babateeke kalaba parliament ne bagamba parliament erondebwa abantu Kabaka tolina buyinza ku parliament okusinziira ku biwandiiko ebyasooka Magina Carta 1215 byawa abantu eddembe so kaakati bajja Bungereza tebalina constitution ebipapula ebyo byebagoberera Magina Carta yagamba etya teri kusawo musolo nga tewebuuziza ku lukiiko lw'abantu teri kola kino kati ye Charles asooka yayagala kiviolating 1600 ku Lwomuwero baamutemako mutwe olw'okuba violating abantu Bungereza olwebera constitutional monarchy so kaakati na wano obwakabaka constitution eyabuzaawo ekulaga nga si bwe buli obwakabaka Kabaka we yabeeranga n'alagira nti abajulizi ne bagamba babooke mukole muti obwo tebwali constitution kati buli omwaka ogwonna gisinga naliwo order from me kyekyo bakabaka we babeeranga ba absolute rulers mawanga gonna ogende Ghana bakabaka balina obuya Simangulu bagambanga abantu ow'e Ghana Simangulu Kanta abasomako West Africa nga bagamba ayina emitwe 8 era lwe yafa abantu baava mu nsonda zonna eza Ghana bakakasa oba emitwe ayina 8 so be absolute ruler abo abaliwo monarchies Korea waliyo bali bagiyita Goryeo Kingdom yayina founder wayo bali bamuyita Yoniganso Moon yali kabaka naye bagambanga abantu nti kabaka oli afuluuta amaaso agakanudde ati tomuwulira afuluuta naye ng'agakanudde nga tali muntu asobola gamba nti agenda amu assassinating newomuwulira ng'afuluuta amaaso agakanudde ati so baalinanga ebyentiisa bingi omuntu byabatyako ng'omuntu afuluuta nga naye amaaso agakanudde ati ng'ate n'ekitala kimuba mu ngalo so nga teri ayinza kumukola obwakabaka bwe butyo we bwali kati buno obuliwo abantu bategeera tokyasobola kubafugira mu bwakabaka buli n'olwekyo ne wabeerawo embeera yonna mu bwakabaka muyina kulaba nti abantu sentiments zaabwe babeera bamativu eri obwakabaka era nzijukiza ku kigambo era waliwo Kabaka simanyi bwawo yali wansi ki bagamba nti yali w'amaanyi nnyo nawengira mu kisenge kye bwe yebaka bw'ati era ekitala nga kikutwano bw'ati kati gayi n'alyoka afa nga weeseewo w'ekinnamba nga tebamanyi naye nga gaye ekitala kyali muno bwe kiti naye nga bagamba akyali mulamu mumuleke so bwe bwakabaka obwo bwe bwabanga kaakati si bwe tuyina n'olwekyo abantu baba balina okutegeeza bwe mutaakola ekyo monarchy neeremu okukyuka n'enkyukakyuka eziriwo social media tekyaddirira abantu bagirinamu trust kuwebawa information muyina kuyiga ku managinga era eno eya social media na kulwanyisa misinformation we mutabawo information abalala bagenda teekawo information yeteri ntuufu. All right, and that's very nice and very absolutely okwebaza nti that particular analysis was very very interesting naye nga ate ekikulu kya byonna kiri nti it is still a shock and a surprise to us. Lwaki Mayiga otambula mu kono omutalaga talimu mu budde bwe bumu ate mu mbeera n'enkyamu n'abantu nga poisoned environment kakati nga ggwe kasozi mweddira njovu atwabangabi muli bangabi kali mukola ki mu lubiri awo nno nfuludde aho tugirekera
tugireke sijja giyingirira ekyo emirimu gyaffe ab'engabi sijja kutuuka awo kanjibalekera abantu muleeta ddagala simanyi awo kalica nagamba kalica kanjirekera abantu baspecializing awo kale mu kiro kyentegeeza nti nga ggwe omusajja omuganda bw'otunuulira omutanda nga tali mu nnyumba Katikiro nigwe balekako taliiwo olowooza kiki ekigenda okuba wakati awo lwansonga nti ebitambula kati ebigenda mu maaso essaawa zino mpiseeko mu lubiri eri emmengo nga basenda olina ngamba abatundawo naye nga nakayinja ka Kabaka wansi nga baywawo ettaka ligenda bette mu mazzi konze kiki wekitibwa yatuguzaawo konze ani Mayiga konze mwe baani konze nebagamba totubuuza nebakambwa mukambulamu nengamba nebawangula nete mukumpangula ono tojja kumpangulirako mu kino kyentegeeza bannayuganda n'abaganda mwena abali eyo just rumors I don't have any authentic information about this naye nga bagamba ebintu bya Buganda ettaka lya Buganda liri mu kutundibwa essaawa zino ekintu ekyo ngenda kuba wakyakulabirako saagala nfuuke omanyi waliwo ba prophet Amos baali bamuyita prophet of dome destruction Amos obubaka we bwonna bwalinga mujja kusaanawo ng'abe Edomu mujja kukola ki obubaka obwatiisanga nnyo abantu kaakati nze kyengenda okuba ngenda bawa kyakulabirako mmwe abali mu kirireetingeko na wano n'ensonga gy'oleese siri nnyo inside emmengo naye bw'oba okireese ekintu kino kyaliwoko kitya mu ggwanga erya Amerika Katemba yali wali okutta Patrice Lumumba abasajja baapulaninga okutta kuli kutya baamukwata ne basooka bamutereka Katanga ng'olwo balinda nti mu Amerika ekiseera kyali kituuse nga President Eisenhower agenda kuva ku bukulembeze Kennedy agenda kwa baali bamuyita David Eisenhower the 40th yes around that 40s agenda va ku bukulembeze Kennedy akwatemu mu transition awo ng'ebulanga wiiki naki president aba fayiro bamaliza buli kimu obuyinza oba bukendedde obw'omukulembeze ate n'obwoli buba tebunnaba kutandika ne bapulaninga Lumumba kumuttira mu periodi eyo America tejja bagamba president aliko ali influence n'okusenguka mu office takyalina nnyo influence ya amaanyi eno tukola ku bino tumaliza bino president agenda ebulayo olunaku lumu Kennedy alayire Kennedy naye tanatandika kola effectively we bayiza ne batira Lumumba Kennedy agenda okujja mu kulembeza nga Lumumba bamutemudde ku so kakati nga America ngeri Gwanga ery'amaanyi Biden tojja kibadde mu between Eisenhower between Kennedy so naagenda ebife bingi bibeerawo awo mu transition kakati naano mu period eno Ssaabasajja taliiwo Katikiro agenze walyesanga abantu abe sensitive abayina amataka agali ababa walyesanga bingi ebiguddewo nga tolina kyojja kubinenyezaako nnyo Katikiro agamba mu period eyo we nali ŋŋendedde bwe abeera n'ekyekwaso tewaliwo yasigalawo nti n'owundo gwakwasizo so byaliwo ebizibu bingi ebiyinza okudiira wano ate era nga buli lwe wavaawo vacuum wabeerawo vacuum ey'obukulembeze bingi ebisobola okugenda mu maaso. All right. Yes. Do you think Gwanga an individual manyi kikola nnyo amakulu sometimes mixing amuko olunyanyimbe kwa tuna ne bannaffe abatali Baganda bagera programs at prison. Do you believe Charles Peter Mayiga whatever is doing akola bibi takola bya Baganda? Okay, so what I can say about that is that these days we have selfish leaders. Selfish leaders? Yes. Oh yeah? Yes, and Thomas Hobbes talked about such nature of leaders. That whenever leaders lose that virtuous nature in them, ng'omuntu takyalimu nsa nti Katikiro wa Buganda akola atya bw'ati, Katikiro mulamba banvuma batya. Ekyo kye kyalibadde ekikulu. Katikiro yabadde ku kugulawo emipiira eruweeru. Bane ndatunuulidde situation ene ngamba Katikiro lwaki walibadde okyasigala kugula. Abaana baleese eŋŋoma nga bagikubanga abaana 8 nga naye n'ebyuma bino public address system abaana bali babiremeseza okuli. Twagala Ssaabasajja bakuba eŋŋoma then obukulembeze osigala okyanga persistinze ku bukulembeze. The only reason why is still persisting
material benefit. Katikiro agenda kukola likodi nti mu regimu ye we basingidde okutunda ebintu by'Obwakabaka, abantu we basingidde okwetamu Obwakabaka. Twabadde wano mu Lubigi ng'olaba abakayana nti Buganda Land Board yatuguza netevaayo to their rescue. Ogamba nti afe nga Buganda Board process yali bweti ne bweti ne bweti ne bweti. So ebyo byonna bibaddewo nga Katikiro waali. Yadde Katikiro asobola nti ebimu byakolebwa siriiwo, naye mu mateeka nalaba Rwanda Jean Kabande yali interim president genocide yali agamba nti bana abaabikola nali sibayinaako buyinza, baagumusalira gakiya kya kooti ezaatu ne bamugamba you failed to act, walemu okola. Katikiro nga bino byonna bwe wasanze abo nga bali mu kusenda amataka nga Katikiro yaliwo ne wagamba sinze yabaguza, Katikiro gwe yaliwo eyali mu buyinza, walemu okola. So obeera bulemuti.